basaanidde okugamba nti toola ku salaamu eri omukulu n'ekikkakatako omubulire ssebo n'ejjuma gy'ozisaalira era ssebo n'ezzaka gy'ogiweera ssebo mu ddakiika ndowooza katono nnyo ssebo obeere ng'otuusa eri salaamu eri mukama waffe omukulembeze era omuluŋŋamya w'obusiraamu byaffe Uganda. nawe okujja n'okudduukirira nze nasiima nnyo wajja wa taata wange Habibu Kati, so Your Highness mbuga yajja ate era n'akutumira nakubuulira naye olwaleero Your Highness simanyi obumanyi bulungi mukwano gwo tutambudde nze Katikkiro wa Kamuswaga Mwangi Amanda nina deputy first deputy wange Hadisa Haruna Mwangi mukulu ono Honorable Herbert Nsubuga ono nno minisita wa Bulamu ate era ye muwandiisi w'ekyama wa His Royal Highness. Tambudde n'omukulu Honorable Stanley Nawula ye w'amawulire era byonna lwakyaliko kamera abedde byobuffe Hajjati Amina ye ne minisita wa protocol yatukulembeddemu omulabega wa Haji Fahad Haji Fahad Mutulesi mpya wano era ye minisita waffe n'omukulemu wa eggwanga ya Africa Commerce and Trade. Kooki n'abakooki bonna bw'olaba His Royal Highness nga nze ebigambo abakooki bonna bakusaba weddeyo era bakusaasira mawulire gasaasaana nnyo era His Royal Highness n'asalawo tukola enteekateeka y'ebigere inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun era nga bugambye nti okufa ne Allah yennyini yatugamba tukutye kubanga si kwangu ate bwe kubeerawo tekubako ensonga lwaki ffenna tukutya naye tewaliwo atajja komba akulonda Kulaani egamba nti buli mwoyo gwonna yakomba okufa so bwe kiba kituuseewo tukigumira ng'abasiraamu so tukusaasira nfunye okunzija ekyaggwa eri abantu bawuliranga ekyaggwa bamanyiyo kawulu n'ebbwaddene abantu abo mukama wange mu byafaayo balinga batiisa ne mukama ye Kamuswaga n'agamba yange onkulemberereko abantu ba Kooki ssebo Kamuswaga